Kana akatambi ka buwemu era nga kalimu ebigambo bya buwemu byokka. Bw'oba oli mwana muto akatambi kano nkusaba tokalaba teukeetantala n'okabikkula tegugenda kubeera musango gwange. Kubanga iffe tuliwo kuteekayo butambi kubusomesaako nga tetufuddeyo ka buwemu oba si ka buwemu. Naye kano mbalabuliddewo. Bw'oba oli mwana muto tokeetantala akatambi kano ka buwemu. Ebigambo byonna ebirimu biwemula bya buseegu byereere. Ate era nga tewali muntu mulala akatuddemu mukyala Fulfiga yali mu katambi kano. Kenjagala muwulirize wabula ng'olumu ensonga z'ayogerako ziba ntuufu. Tuli ku nsonga za kulya bisiyaga mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'abaana abalenzi bettanidde nnyo okulya ebisiyaga. Abaana abalenzi bettanidde nnyo okulya ebisiyaga. Obutambi obumu obutambula obw'ebisiyaga businga kubeera mu baana ba bulenzi. N'abaana ab'obuwala tuyina abasalo ne bagamba nze ngenda kuba ndya bisiyaga omwana omulenzi tampoomera muwala munnange yampoomera. Abo nabo ne tubawulira n'ate ekyabalenzi kisusse. W'oba oliawo ekyabawala kaleekaleko tebalina kye basobola kwekolako okuleka okwezannyisa naye omwana omulenzi nodda munno n'omusosonkola bannange nga muyina obulamu. Mwe mukeera mukya ne mutandika okuzannyisa ekyenda bwe kituula. Ekyenda bakizannyirako. N'otempalinga n'ekyenda. Bwe mukeera ku makya ne mufuna kansa w'ebyenda nga mugamba ate mutusondere. Ffe tubalaba kugula mamotoka mapya. Tubalaba kusula mu nnyumba nnungi za apartments nnungi. Tubalaba gula za iPhone 17, iPhone 16. Tetulaba mirimu gye mukola. Tetulaba bizinensi zammwe. Tetumanyi nti oba muli baana b'abaloodi oba nedda. Ne bw'oba ng'oli mwana wa muloodi ssente ezo zenna obeera ozijja bweza okusaasaanya. Muyina okutunnyonnyola kino ekintu kikola kitya. Yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange nteekayo obutambi nga weebuti. Ate naba subscribinga mu commentinge tumanye endowooza zammwe nga ku butambi nga bwetu. Tugendako mu katambi ka mukyala Fulfiga ng'abuululira abaana ab'obulenzi abalya ebisiyaga ate era tubeere nga tukomawo. Omwana akunamenya nyuma amanegenege bubanga socks agalinga ensawo z'amanda ozo gaba bapakidde kyako omwana ayina ensigo empanvu zeewuba ziti nekawodongo anange nalabye omutuli omuwanvu egutto oyina nogusosekamu oluwagi buli mupampa nalaboli ng'atuzizza obusolo nomutabani w'omufu neŋŋamba busolo ki teri kasolo manege gatulawe gatukujjako ng'olina ampanama ng'oli mulwadde kumba ali mupampa mulowooza mbu alina akasolo nga wakajjawa ng'ajjawo akasolo. Waliyo omusajja bibiina lwati abana akasolo. Waliyo omusajja bibiina lwati ng'abana akasolo. Lutuuzizza pampa yonna etudde wano ejjudde n'okujjula tannagikyusa. Mbu alina akasolo nga mwana yakula mbu maama yankuze ewa. Ate munange ogenda okulaba nga bafuna abawala be balipiralipira. Ogenda okulaba nga babana agabozibozi. Naba yeesako oyo omwala simanyi aliyana. Bayize naye oyo omwala yali ayagala ba Edwin. Ng'alina self-content yonna nawe osobola musanga. Nanekira namwesipasako ebyo bagenda beetungatunga ku bantu. Waliwo n'abakola vidiyo. Vidiyo n'agifuulamu oluyimba n'alaga nti nga yakwebakako n'akola. Beetunga ku muntu. Kati neyetunga ku lukazi nga lulinga lujjajjaalwe mu lukazi olw'Yerusa. Olutize mu nkongozi nga tebigatta babalinye ennyonyi mbulabadde mukutte munyo amazimaze yankuba jjajjawe yakuba mu bakazi bonna barezinya era n'agambye balyeku wababa ne mugamba amazima kayinza namwa oyagala jjajjawo atalina wadde essavu ku ttama atalina wadde essavu ku tugulu nti wemwegombako tugulu omukazi oyo ng'osobodde kumwegombako mungulu ekyosobola okugamba ku mukazi nti wakyegombako kikino bonna bawunya buloobo mbuna mwegomba ngwerwanya bwe bali ku Skype nibwe amukwete nengamba ng'ebintu tebigatta nalwitoza bano na musajja nti lulina omusajja wuno tioba boyfriend tebigatta kumbe webigattira wala bina koloboza
bulina kolowoza mu oyiro nga tebiga waliwo ebintu nga tebigatta ate kinuma mu byonna. Aha, anti omukyala fulufiga atamumanyi yamuyoyo musemberera atamulabangako yayagala omweyongeza akoze akatambi ako ng'ayogera ku nsonga ezabaddewo eza chicken ez'okulya ebisiyaga. Omwo nno chicken mwe yavudde n'ababuuza bannange ebbina lye basosonkola lyammwe. Nze nakeera ku makya nga mpulira njagala neekubeyo olugalo kati mmwe kibakosezaawa. Era n'agamba Uganda yokka yensi gye nnaakalaba ng'omuntu wakola ekibanyumira oba ekimunyumira lubeera lutalo. Era n'agamba Uganda yensi yokka gye yaakalaba abantu nga baleka ebibakwatako ne bagenda n'ebitabakwatako. N'agamba ye ebbina lyasoosekamu engalo lirye, ebbina lyawaayo ne basiyaga lirye. Era talabamu Abanayuganda kibakosezaawa. Ne tujjukira nti maama chicken yavaayo n'atugamba omwana we wa myaka 2 mwegi. Era ebyo ebintu yabikola akyali muvubuka. Ebintu byonna ne babyegaana. Naye chicken yavuddeyo n'akakasa ensi nti obwo butambi bubwe era ye yabukola. Ekirungi weebale butatulimba. Nze njagala nnyo omuntu atalimba, weebale butatulimba kubeera olwedde naffe tulaba nti obutambi kiki, obutambi bwoye gwe wabukola. Naye wano era tonna tunnyonnyola nsonga lwaki wakola obutambi obwo. Wabukoleranga ani? Era nga nsonga ki? Ensonga ki yali ebukozesa? Ye lwaki tewabuterekanga? Ye lwaki bwe wamalanga obbulaba temwabusiimulanga? Tebeera nga gwe guno omulimu ogubawa ssente. Gye mugula ze iPhone, ze mugulamu amamotoka, ze mupangisamu amayumba ag'ebbeeyi, ze mugulamu engoye, ebintu ebyokwejalabya ng'ebyo. Mutubuulireko kubanga tetumanyi mirimu gye mukola. Ate waliyo n'abawala bangi nnyo abeeyisa mu mbeera ng'ezo. Bavuga amamotoka ga bbeeyi, basula mu nnyumba nnungi, bawunya bulungi, engoye bazikyusa buli kaddakiika. Bakola kwegamba ebintu ebyabalungi ne tugamba bano abatavamu nnyonyi buli ddakiika bagenze bweru kukuza amazaalibwa, kukuza buntuntu, ssente zo bazijjawa nga tetumanyi. Wano wendabulira mmwe mwenna abeegombereza. Nze neegomba chicken, nze neegomba gundi, oyo gwenjagala gwenfiirako, omwana yafuna ssente, omwana omanyi byakola. Abamu ssente bazifunira mu buzibu kati nga chicken. Ssente za kumala kuleeguula bbina, ssente za kumala kukubayo ngalo mu kabina, ssente za kumala kukubayo lulimi mu kabina, ssente za kumala kukaabiranga mbuzi, ssente za kumusosoggola, ssente za kwambala pampa, ssente za maziga, kwegamba njogera ekinneke ki. Ye muntu ng'oyo gwe weegomba. Naye bw'atuula wansi n'akubulya amazima amatuufu ssente gy'azijja onookigumira. Gw'onookikola tekikusukkeko, ebimu ku byo mubiraba. Obutambi buvaayo. Oba babutunda ku mikutu ki? Oba babuwa baani? Naffe tetumanyi. Obutambi buvaayo ne bugwa. Ensi yonna n'ebulaba. Bwe tutaligenda kwerabira. Chicken mbu ne waliba akedde ku makya ng'akoze omukolo ayanjudde omukazi oba wasizza, tojja kubuleeta. Bw'alikeera ku makya nti afunye omulimu gwa bbeeyi gugenda mubeeza, tojja kubuleeta. Ebyo nno kye bayita okozesa omutimbagano. Kammanye ndowoozayo ku butambi nga buno.